Mu kaweefube w'okukendeeza ebbula ly'emirimu mu bavubuka, gavumenti ezzeebangawo enteekateeka ez'enjawulo okuli emyoga, Skilling Uganda, Parish Development Model n'endala nnyingi okusobola okubangula abavubuka bafune obukugu mu mirimu egy'emikono basobole okugoba obwavu. Wabula enteekateeka zino zibadde tezinnavaamu nnyo bibala olw'abavubuka okuzeesamba nga kino kiva ku mivuyo egirimu. Wano Minisita omubeezi owa Kampala Kyofatogabye Kyofatogabye wasabidde abavubuka abasomye okuva mu matendekero ag'enjawulo okwettanira okukola emirimu egy'emikono nga bwe balinda okukola emirimu gye basomerera. Bye tubasomesa tetubasomesa munoonye emirimu naye tubasomesa okutandikirawo embeera ey'okwerowoozaako n'okufuna kye twandiyise foundation. Kyate si bw'oba omaze okusoma wabawo bw'otandika kijja tuswaza okubeera ku street nga buli mwana anoonya. Twandisanye abaana baffe luŋŋamye guidance. Abaana bano tubenga omwana bw'atandika okukula senior 4 oba otandika omuluŋŋamya kikyagenda okukola. Kyofatogabye agamba nti ekyabayizi okudda mu kutunda ebibanja by'abazadde baabwe okufuna entandikwa kikyamu bw'atyo n'asaba abavubuka okukola ennyo okusobola okubeera obulungi. Ekisinga obukulu temugenda kutunda ploti z'abazadde bammwe mbu munoonya kapito. Ekyo kikyamu nnyo. Sabye abaana mugende mutuule kale mujje mutwebuzeeko nga kuffe abalabye. Abaana mwenna abasomye mujje muva Parish Development Model gyeri mugende mwenyigire mu programs zino. Reverend Father Augustine Sennabulya akuliddemu okuyimba ekitambiro ky'emmisa eky'okwebaza Katonda olw'abawala ba Minisita okumaliriza emisomo gyabwe. Asabye abantu ba bulijjo okuyiga okusonyiwanga bannaabwe ababa basoomoozezza. Naye bino ebivudde mu ffe bye bisinga obubi ate bw'obigumira bikuyigiriza obwetoowaze. Bo Batikkiddwa bannyonnyodde ebimu ku bye bayiseemu nga basoma. I'm very happy for my dad. Katonda muggulu mwagala nnyo mweyanza ddala. Okusoma kuno ku education kyali kirowoozo kya taata wange. At first nyinza okuba nali sikiguze naye we nagenda n'ekigendamu nayiga like nakyagala. Era nga eno course nagisoma kubanga mostly njagala nnyo okuyamba abantu abeetaaga obuyambi naddala mu communities ez'enjawulo okusingira ddala omuntu wa wansi. Twayisibwa bubi nnyo mu biseera bya COVID kuba twatuula omwaka ogwasookera ddala waawo twasoma omwaka ogwokubiri naye omwaka ogwasooka gwatunyigiriza nnyo ogwo gwa 2020. Sandra Nabaggala ne Paul Bakabulindi, BBS Terefayina gy'otobadde. Kale kakati ab'ebyokwerinda